Abooluganda n'ab'emikwano tubalamusizza nnyo. Amannya n'eddoboozi nze Janet Nabatta. Eryo nno lyeri omuzirandiga muzzukulu wa Loomwa, muzzukulu wa Samwiri Balagadde Kataza Ennabutitti Bukuya. Ate era nze Mukiibi awo nno mba nakabutuzi wano oba omufumbatooke mu Boolugave. Amannya gonna ne gaba Janet Nabatta Mukiibi. Nzize ng'omugenyi ku mukutu guno kwe tubatuusizaako engero nga bwe zaagerebwa bajjajjaffe. Engero zino nnungi nnyo, nnungi eri abantu abakulu okwejjukanya, ate abato okuyiga olulimi Oluganda nga bwe bakozesa tekinologiya ow'omulembe guno. Ky'ototegedde buuza omuntu omukulu akuyambe, oba kiwandiike wansi mu comment section tujja kuddamu. Olugero lwaffe olwaleero lwe lwa ndiwulira. Lugenda bwe luti: awo olwatuuka abooluganda ng'otulabira nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we nga bazaala abaana baabwe 5. Omusajja ono n'ab'ennyumba ye bonna bettanira nnyo obulimi era nga balima ekirime ekya kasooli. Naye kasooli gwe baasimba bwe yaweekanga nga waliwo ekiwuka ekiwoomerwa ennyo kasooli nga kimwesogga nga kitandika kumugunya. Wabangawo n'ebirala ebyali biwoomerwa kasooli ng'ebinyonyi n'ebiwuka ebirala byo byajjanga okulya kasooli, wabula nga bwe bimala okulya nga bigenda. Munnange nno ekiwuka kino kyo ekyayingira okulya kasooli, banne wadde baawoomerwanga baakigamba nti nannyini nnimiro bw'ali kusanga mu kasooli muno. Kyo ne kibaddamu nti ndiwulira nga bajja basaatuuka n'enva mu kasooli. Munnange nno ekiwuka nga kiwoomerwa kasooli, banne bajjanga ne balya ne bagenda ng'era bakirabamu ekiri munda mu kasooli. Kasooli ng'atuuka okukoola, bwe bajja okulya nga bakigamba nti owange okyali mu kasooli, va mu kasooli. Nti ndivaamu nga kasooli azikiriza, oba kyewandiise oluyange okutandika okukala. Banne baakyo abalya kasooli nga bo babuuka nga bagenda, nga bavaamu nga bagenda, ne bagamba noono afuuse ndiwulira. Bwe bajja okulya nga bamaze okukimanya nti kasooli ono anaatera okutema, ne bakigamba munnange ndiwulira va mu kasooli. Nti ndivaamu nga kasooli atuuse okutema oba okunuula, tekyava mu kasooli. Ne balya ne bagenda, ne bakomawo nga kikyali munda mu kasooli. Ne bakigamba ndiwulira va mu kasooli. Nti ndivaamu nga kasooli bamususa. Kasooli ne bamutema, ne bamutwala ne bamususa, naye wabula baamususaako kyakungulu kuba yali wa kufumba. Bwe batyo kasooli ne bamususa, ne bamuteeka mu ntamu, ne bamutokosa nga ndiwulira ali mu kasooli, teyawulira. Ng'Omuganda bw'agamba nti enindiriza emeza ssemitego, ndiwulira yalinda okutuusa lwe baamuteeka mu ntamu. Ate era ng'Abaganda bwe baalugera nti akafa omukkuto tekaluluma, bw'atyo ndiwulira n'omukkuto gwe
baamuteeka mu ntamu nga tawulidde ne bamufumba najja nanga we nalabira nga ndiwulira emputtu emutuusiza mu ntamu bw'atyo n'aseebengerera. Webale nnyo kale n'olulala okola nga bw'otyo genda webake n'omuto gubikke n'akanyebwa kaako tokalya nga kookya kajja kwokya omumiro. Kaakati munnange awuliriza mu lugero luno oyizeemu ki? Ky'oyizeemu kiwandiike wansi awo mu comment section, oba olina ekibuuzo era nakyo kibuuze. bwe kiba nkikwata ku lugero luno kijja kuddibwamu. Ate lindirira olugero lwaffe oluddako olwa Wankoko ne Wakamunye. Nsigadde ndi Janet Nabatta Kiibi, muzzukulu wa Lwomwa, muzzukulu wa Samuel Kataza balagadde ennabutitti essingo. Mwenna ab'ennabutitti mbatumidde nnyo.